Kkiriza Oba Gaana yonajo sinze okuliriza mandu so 89 katonyeza SBS FM Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka bomulembo omutebi nze Kalule lameka kulamusa kuda chika ziri 14 zokka zimazoketa kusawa M yakamugezi kali nokukulisa yonajo badde nkulisa yaba Adventist Media Association tubadde mukatale ko wino olwaleero badde lukungana lwenjiri banamawulira ba Adventist mukadde waguma kisule mukadde babikimera n'abalabo no betubadde mchala Tracy walakira n'abalala bakulisa yinyu betubadde mukataleka Owino Soweto tubadde n'abantu bo Musowetawo wali kubucha mwami kali esubula ne banno n'abalala mwenna njagala kubebaza betubadde ruyeyo nawe najoli kubuziza ko mungeri eyenjawulo obali kubera ku manduso bingi badde mu mawuliro olwaleero kamala byonna ali mu ggwanga South Africa tabamiruka w'abantu basabasajja kabaka mu nsi zeeyo eziri mu maserengeta ga Africa bagenda kumubera mu lunaku olw'enkya Katikkiro ali eyo ate bwanamaliriza boolekere Eswatini era nayo kutambuza nsonga za Bwakabaka n'ebirala bingi bikoza amawulire ababaka ba parliament bagugumbudde ababaka b'ekibiina ky'NRM ababadde n'omukulembeze eggwanga eggulo nga boogera ku nsonga y'emmwanyi lwaki balimbye omukulu ababaka nga bagamba nti ebimu byayogeddwa naye wabaddewo okukonjera ekitongole QCDA nga bwe bagamba n'ebirala bingi bibadde bweru w'eggwanga bingi gyebiri Donald Trump ali mu kufunga kyonga alonda abakulu bagenda okutambuza n'ab'emirimu niyagambye nti bw'obanga olina kudda wammwe nga mu Amerika tulimu mu butuufu ojja kuddayo nolwekyo bangi bali ku bunkenke n'ebirala bingi bikoza amawulire waliwo obukima bwadduse mu gezeserezo mu bitundu bya North Carolina mu ggwanga erya America butadde abantu ku bunkenke bwadduse mu Alpha Genesis Facility naye bukima 43 bonna bukazi buzitwa kironga 33 nabe byokulinda bagambye nti obukima obwo si bwa bulabe gye muli tebonna bakuteekebwa mu ddagala lya kugezesa nnyo nolwekyo tukyabuwenja n'ebirala bingi nina mwami Ronald Sozi avudde mu mental health mwami Ronald Sozi avudde mu Strong Minds naye nga mukugu mu kujjanjaba endwadde ez'obwongo tulamuseeko abawuliriza ba CBS FM nsanyusa okuwuliziganya gye muli ndi musanyufu okubeera mu studio wano olwaleero nammwe ate nga twogera ku nsonga enkulu ennaku zino ey'embeera ez'obulamu obw'obwongo obw'ebirowoozo amanyi okuterezaamu katono Ronald Saz akadokita sikataddeeko ako ndi clinical psychologist era nkola n'ekitongole ekya Strong Minds nga mental health coach mental health coach yatya mental health coach tugezaako okutendeka ate abantu ababeerera ddala wansi okusobola ate okuyamba abantu abalinga ba VHTs mulimu ba VHTs tuyambako ne ba health workers ku malwaliro gaffe aga wansi ate okusobola okutuusiza ddala obujjanjabi ku muntu waffe asemberayo ddala wansi batuga nti endwadde z'obwongo ennaku zino mbu nnyingi nnyo mu bantu ne bangi bazira naye ate tebamanyi ekyo kituufu endwadde zeeyongedde nnyo ez'obwongo mu byasa bino naddala mu biseera bino nga twakava mu COVID twalaba ate okweyongera kw'endwadde ez'obwongo nnyo mu biseera bya COVID awo nakati zigenda nga zeeyongera naye n'endwadde endala ez'obwongo ng'ovudde ku nnyiike n'obunkenke ebyaliwo mu COVID ate tugenze nga tulaba okweyongera kw'endwadde era endala ez'obwongo ate ez'obulabe nga zeeyongera nnyo mu bantu tugenda nno okuzimenya mu maaso awo naye nga tugenda okuzimenya endwadde ez'obwongo Strong Minds bebaani twogerako ku Strong Minds kitongole kya bwannakyewa tusisinkana wano ebugoloobi tujjanjaba endwadde y'ennyiike kwe tusimbira eddala essira naye depression mu luzungu eddimu lyaffe erisinga kwe kuyamba omukyala oba abakyala bali mu nnyiike nga tebalina busobozi bwetwala kufuna bujjanjabi kubanga obujjanjabi buno bwa bbeeyiko okusinga ate ku bujjanjabi obulala kati omukyala atalina busobozi kubeera nga yejjanjabisa so Strong Minds evaayo okuyamba abakyala okulaba nga ate bafuna obujjanjabi wamu n'abavubuka balinga nti fe abaami mulowooza ffe tetulwala nnyiike n'abaami tulwala ennyiike nnyiike tesosola munnange buli omu asobola okugirwala musosowaza bakazi naye okusosowaza bakazi olw'ensonga nti obulwadde buno businga kuluma bakazi nga
nkaaga mu mukaaga millions nga mukaaga ez'abantu wano Uganda bakola ki mu Africa bafuna endwadde ey'ennyiike so yensonga lwaki tusosowaza ki abakazi abasajja tezitukuba nnyo tuli bakyaguba abasajja zitukuba ne zituyitako wabaawo ensonga nnyingi ezireetera okubeera nti obulwadde buno businga kuluma abakazi ebintu bingi n'enkola ne make-up y'omubiri gwaffe zanjawulo tuli bakyaguba si kuba nti tuli bakyaguba naye entondebwa n'obutonde obutafaali bw'emibiri zaffe byanjawulo nti waliwo abakyala abantu ebintu bye bayitamu ate fe abasajja bye tutakola ki tutayitamu tusobola okugeza nga menstruation periods ena mu nsonga kati waliwo abakyala abalwala endwadde ey'ennyiike olw'okuba ng'ayita mu mbeera eyo era ogenda okulaba nga mood zikyuse akambuwala kati ekyo kimu waliwo obulwadde obujja obw'ennyiike nga afunye olubuto hormones zikyuka nesanga ng'afuna ki endwadde ey'ennyiike oba nga amaze okuzaala kati abasajja ebyo tetubifuna ate abamu nasanyukanya ayagala kusiba mu saati y'obugwe bbaawe ayagala abeeraawo okitegeera so hormones zaabwe zikyuka nnyo okusinga ezaki ez'abaami so yensonga lwaki wesanga nga bo bafuna nnyo oluusi obulwadde obw'obwongo oba obw'endowooza okusinga kyati abaami endwadde z'obwongo zirimu ebika ebyenjawulo nga tuyinza kumenya ebika nga ki so endwadde z'obwongo zirimu ebika tusobola okumenya ku ndwadde eza mood oba endwadde ez'obwongo nga zivudde ku mpulira mwe muli ennyiike depression mwe tutwalira n'endwadde gye tuyita eya bipolar tuyinza okuzogerako kati mu maaso awo so waliyo endwadde ez'obwongo endala nga akalogojjo oba ke tutera okuyita ennyakazoole mu luzungu gye bayita psychosis kati waliyo omutwe ne guvaako omuntu n'alabika eddala ng'omutwe gukoze eki guvuddeko ate waliyo endwadde endala ey'obwongo gye bayita psychosis omuntu oyo ate naye abanga aviiriddeko ddala naye ate yeesukkawo nokweno yakaki yakazoole abo be bantu yakuba amayinja psychosis ne mu psychosis omuntu osobola okumulaba nga atandise okuba amayinja naye waliwo abantu betutera okulaba ennyo ku nguudo yeetisse kasasiro akutte bino kwega takyefiirako ddala yina alabika bulala kati abo ye muntu alabika nga ayina endwadde gye tuyita eya schizophrenia so omuntu alwadde psychosis ne schizophrenia balabika nga abaagala okufaanaganamu naye ng'ate byaki byanjawulo kati abasinga betulaba ku nguudo yeetisse kasasiro agenda ali ku kasasiro alonda kiri wakuba amayinja abo babeera n'endwadde eyitibwa schizophrenia kati ate neyakalogojjo gye tuyise psychosis omuntu asobola okubeera nga alinga akyasobola okuba nga yeefaako naye bwe kyeyongera naye ate asobola okubeera nga takyefiirako ddala n'abanga aviiriddeko ddala tusaana okumulaba ayogera ebitakwatagana alaba olunsi ebintu ebitalabika gabala tetubiraba awulira amaloboozi abalage batawulira oyo omuntu ye psychosis tugenda kwesigama nnyo ku ndwadde ya depression exactly ennyiike naye nga situlaba kugenda ku nnyiike waliwo endwadde ennaku zino gye boogerako ennyo eya bipolar mental disorder bipolar yaani so bipolar nayo mood disorder era ndwadde ekosa mpulira ya muntu omuntu alwadde bipolar agenda kwesanga oluusi ng'afuna ebintu bibiri afuna either depression esusse nnyo oba ennyiike ekoze eki esusse nnyo n'abeera nga yennyise nnyo takyalina kimunyumira takyalina suubi yenna awulira ng'alikola ki aweddeyo oba ebiseera ebirala ne yesanga ng'ate alina kye tuyita mania abeera nga akyamuukiridde nnyo ayagala vibe buli kamu jagala vibe ayokutandika okwogera ennyo okusukkuluma asanyuka nnyo okusukkuluma twegamba n'abeera nga ali waggulu nnyo vibe so yemanya kati omuntu alina bipolar ebiseera ebisinga alabika bw'ati ebiseera ebimu yasanga ng'ali waggulu olimu ng'ali wansi bipolar ava ku ki bipolar ono asobola okuva ku bintu era nga bingi endwadde ez'obwongo ezisinga oluseera ebimu zisobola okuva ku genetic makeup ng'omuntu kali mu butonde katambulira mu musaayi musaayi kitambuliramu naye ebiseera ebirala environment gyakola ki gyabeeramu n'ebintu byajjayitamu events ebimutuukako bisobola okubeera nga bikola ki
bireeta endwadde ezo. Kakati ate n'endwadde n'enyiike esobola okuleeta endwadde yaki eya bipolar n'abeera depressed bipolar n'asituka sanga ate ali bubi nnyo kati. Okay, kuliko omusawo gwe nali n'aŋŋamba nti n'omwenge guvaako bipolar. Kituufu, omwenge n'ebidagaladagala bireeta almost buli ndwadde ey'obwongo. Omwenge n'ebidagaladagala bisobola okuleetera endwadde ey'obwongo endala zonna zetwogerako wano. Era bwe tuba tukebera endwadde zino tutandika ne tukebera nti kino weekiri okozesa olina ebidagaladagala byonna by'okozesaako okozesa omwenge. Era bwe tuba tukebera endwadde zonna ez'obwongo ekyo nakyo tukiteeka mu ndowooza ntukifaako nnyo okukikebera. Onywa okozesa olina ebidagaladagala byonna by'okozesa kubanga twogala tumanye waliwo kye tuyita drug induced. Kitegeeza nti obulwadde buno bwe buli naye nga buvudde ku mwenge oba buvudde emmanduso yabwe evaawo. Exactly. Bidagala byakozesa, mwenge akozesa. So bannayuganda abatuwuliriza twetaaga okukimanya nti ebidagaladagala n'omwenge nga mwe tugutwalira. N'omwenge kidagaladagala. Sisha bamuyita shisha. Ebidagaladagala ebyo ne shisha bidagaladagala nebyo bidagaladagala bisobola ddala okulwaza endwadde yaki ey'obwongo ne ziri embi ze twogererako ddala. Zino ez'okugyamu engoye niweeyambula akakalogojjo psychosis. Era bangi nnyo abalina drug induced psychosis. Kivudde ku mwenge. Nga kivudde ku mwenge, kivudde ku bidagala ebyo byakola ki byakozesa. Oba ne schizophrenia eri gye twogeddeko ate iseewo. Bw'otulaba yatabukidde ddala ali kukuba mayinja kotika ali kukasasira ali kukola ki naye nga kivudde ku bidagaladagala ebyo. Ng'oggyeko katono nnyo omudu okubanga ziswinginga nayambuka nakka bw'oba nekyobola kusobola okulanaga nti ono yandibamu olubipolar. Obubonero bw'osobola okulabirako era tubulabira ku moods ezo nti bwe tuba tutunula nga alina bipolar owa depression ajja kwesanga nga takyalina ssanyu ebadde bimunyumira byonna tebikyakola ki tebikyamunyumira yesange nga ate essuubi limweddemu ali wansi ddala awulira nga munyiikaavu zo no bbiri. Kaakati ate ali eri waggulu ennyo tumulabira ku waliwo kye tuyita grand bipolar nayesanga nga ate ayogera bya waggulu nnyo buli kimu yeetikka ennyumba buli wabeera neyeetikkawo. Exactly. Asobola okuganza ndi president asobola okuganza ng'era bw'omuyita ebikitali ekyo buli kimu agamba nze wakabi nze nsinga. Asobola okugamba bw'agenda okuzimba ekizimbe kino mu weeks ebbiri yabalawo kimu ng'akisobola hope ziri nnyo waggulu okusukkuluma ebya bulijjo. Abalamu n'alaba muli bakasooto amaanyi gali mu ye buli kimu alaba nga kikola ki kisoboka. Kati oyo ayina eno eya waggulu gye tuyise mania. Kuliko yangana nti bipolar mb'omuntu akola okusalawo nga tamaze kulowoozaako. Exactly, kubanga already dakiika emu kyalowooza n'akikola ate neyejjusa n'akikola. Era obasanga abamu ng'atandise bamanyi n'okutandika projects bw'abanga abadde n'akasente n'atandika project kati nnyo n'agivaako. Episode bw'eggwawo n'agirekaawo moddu ziswinginga. Obusanga bamanyi okutandika n'atandika okuzimba bwadda mwene mundu endala bwatereeramu katono ngalabe kino oba nabadde kuki n'akikola ki n'akivaako naye nga yabadde mu kiseera ekyalaba ng'agenda kuzimba kalina ey'amaanyi ekikyuka so ekijja mu bwongo kyakola ate agenda okugira nga ebona tinakola nsobi kuki wano n'akyusa n'addayo. Bipolar mungi mu bantu mbu ennaku zino yeyongera nnyo n'olw'embeera nti ate n'endwadde zino endala nazo zikoze eki naye ajjanjabwa n'awona. Endwadde zonna ze tuli mu kwogerako wano zijjanjabibwa era obujjanjabi gye buli nga bwe tugenda okubeera nga tukola ki. Ampuliriza katuwummulemu ebigambo notwogera ku ndwadde za bwongo. Emabega waliwo alipoota yafuluma ng'eraga nti bannayuganda obukadde 14 bonna balina endwadde z'obwongo naye ziri ku mitendera egy'enjawulo. Waliwo bali abayiseewo, waliwo abatandikiriza nga tebamanyi, ate tubadde tunyumyamu wano ne musawo n'angamba nti abantu bangi tulina endwadde z'obwongo omuli depression omuli bipolar n'endala naye tetumanyi nti kubanga gwe omulwadde buli lwakugamba nti oli mulwadde nga weewakana sisobola. Musawo katukomewo kale oli ku Manduso. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika
ziri 30 zimaze okutaka kusawa M eyakawungezeka leero. Embeera bwekyo bweri ndine musawo saazi twogera ebigambo bya nsonga za bwongo, obulwadde bw'obwongo bungi nnyo ebiro bino era butawaanya abantu bangi nnyo wadde nga ate batono abamanyi nti ddala obulwadde buno babulina. Mwami Saazi, tugende ku depression kye ki? Nabo batugamba bulwadde bwa bwongo. So depression bulwadde bwa bwongo oba tuyita enyiike mu Luganda luno lwaffe. Enyiike eyo bulwadde bwa bwongo obuva ku mpulira oba gye tuyita mood mu Luzungu. So omuntu atandika okubeera nga awulira munakuwavu nnyo mwennyamivu nga n'essuubi awulira likoze eki limuweddemu n'okwesanga nga ate takyayagala bintu byali bikola ki bimunyumira, ebintu byali bimunyumira byonna nesanga nga tekyayina kimunyumira. So obubonero obwo obubiri ze tuyita cardinal symptoms oba kwe tulabira ddala nti omuntu ono akola ki ayina enyiike, yalwala enyiike. So depression endwadde ya mood oba empulira ya muntu naye ng'ekosa obwongo. So omuntu ali mu mbeera y'enyiike yeesanga nga ate n'okwebaka kukola ki kugaana oba tawanyizibwa mu kwebaka. Oluusi ne kutabula naye ne yeebaka nnyo ate ekisukkulumye okusinga bulijjo bw'akola ki bwe yeebaka. N'okwesanga mu mbeera nga ayina fatigue oba kye twandiisa obukoowu obutalina justified, takoze nnyo nti akoze kiri awo naye omubiri gwonna ng'awulira mu ki mukoowu. Abamu bagamba omubiri gwonna mukutufu, omubiri gwonna mpulira mukutufu naye nga oluusi batuuka n'okubulira eddala ng'alinga omulwadde n'akebeza obulwadde buno n'akebeza buli naye nga tebakola ki ne bubula. So ako nako kabonero kaleetebwa endwadde eyo ey'ennyiike. N'appetite ekola ki ebula nosanga ng'omuntu abadde alya obulungi kati takyayagala kulya. Ate abamu n'alya nnyo okusingako bwe yali akola ki bwe yali alya ng'ali mu depression n'alya n'agejjulukuka nnyo. Osanga omuntu agezze nnyo ayiseewo naye ng'ennyiike yekola ki yemuliisa. Naddala bano abasinaki nga yesanga yaga buli kaseera amala okulya ate nawuli ayagala kuddamu n'akinoonya n'akirya. Abamu bagamba lugamba ndya naye emmere tetuula mu ki mu lubuto kye naye emmere tetuula mu lubuto. So esobola okubeera nga kabonero kanyiike. Eyesanga omuntu oyo era nga n'endowooza gye yerowoozaako ekyuse nabeera nga yerowoozaako nga atakyayina mugaso newerabanga eyalemererwa alabanga afeebeza famire ye naye yennyini eyeefeebeza yeesalira omusango ebiseera ebisinga naye ne concentration oba enkola gy'akolamu ebintu byekyuka n'abeera nga takyasobola kussayo bulungi mwoyo ku byakola. Ali wano n'ebirowoozo nga bibeera ku kirala nnyo. Oluusi n'enkola y'omubiri ekyukamu oluzungu kye bayita psychomotor changes oba psychomotor problems. Nosanga omuntu abadde atambuza amaanyi kati atambulira ddala mpola. Omuntu abadde ayogeza amaanyi nga bwe tuli wano nesanga ayogirira ddala mpola ekisembayo ebigera awalula biwalule. Kati ate bwe kiyitirira atuuka n'okulowooza nti afudde n'avaawo yasinga. Awo bwe bubi wa depression oba ennyiike no we bujjira nti atandika okulaba nga omufu yasinga tango gambe ndowooza nsajja kubeera bulungi nga siriiwo yekyayira ddala. Abaana bano ndowooza bajja kuba bulungi nga sikola ki nga siriiwo naye lowoozaako n'okola ki okwetta yejjewo. Abamu bw'atalowooza ekyo waliwo kye tuyita homicides n'alowoozaako yeke nyina oluusi okwejjawo ajjewo n'abaki n'abalala. Naye depression ate mbadde manyi nti bipolar kuliko ke nalaba ku YouTube ng'omusajja ga nti mukyala we yali yalwala bipolar naye yejjawo n'abaana. Kakati jjukira twagambye endwadde ya bipolar yeerabikira mu ngeri za mirundi ebiri. Erabikira mu mania modu ze ziri waggulu ennyo eza vibe eza vibe ennyingi ezikulanga nga gwasinga gwaliwo ate nezino eza depression okubeera nga ddala olinga atalina mugasa talini nakyo olina aweddemu essuubi. Kati asobola okubeera nga abadde ne mania I mean ne bipolar naye nga mu kiseera ekyo bipolar agidde mu depression eri mu depression. Ekitegeezero bwe bubonero okwokeberera okumanya nti omuntu alina depression
nga bw'oboogedde ku musinziro okukebera bw'oba okebera endwadde ne y'ennyiike era osinziira ku bubonero obwo nga bwe mbwogedde omuntu n'otuula naye n'omubuuza tulina tools oba ebibuuzo ebyo bye tukozesa okebera omuntu oyo n'omubuuza ebibuuzo ebyo buli kabonero n'olaba ng'abadde nako naye si kuba nti abadde nako bubeezi leero nabadde nako leero nalemeddwa okulya leero no kiteekwa okuba nga kitutte weeks 2 n'okusobamu zinaku 14 era omuntu oyo kasaalaba nga obubonero obwo bwenjogeddeko bubaddewo ennaku 14 n'okusoba eyo eba etandise tuba tumala nti eno kati ki ndwadde ya nnyiike bannaffe abamu nga abantu baffe eyo balowooza nti nyina stress twakigandawaza nukigandawaza nze nyina stress zange naye ng'ate si stress ali mu mbeera yaki ya nnyiike oba eya depression yegyaita stress so ampuliriza bw'obeereyo nga weerabe nga obubonero bwe twogeddeko busukka ennaku 14 obeera tokyalina bubeezi stress obeera oyina ndwadde yaki ey'ennyiike oba depression tuli mu kwogerako. Ampuliriza Emmanuel Sokoli Dr. Saz tuli naye Ronald nzija dokita ndikuyita kuba iri musawo neyanziza gyogenda naye njagala kujjukiza Like Mobile Uganda etegeeza abantu bonna nti yalina simu cards ezabika 2 byokka ey'enkumi girako MBs 5 ey'omutwalo gumu girako GB 5 eza data tosasula sente zisinga kawo wonna wogula simu cards zaabwe funa kadi esaanidde era ku mwendo gusaanidde. Like Mobile simu cards zisange ku Like Service Center obamba agency baabwe. Like Mobile affordable data bundles nazo weziri with unlimited Like at Like minutes eddakiika ezo nga tezigwa kuba okubira wa Like ku Like. Like bundles GB 20 eza data tuzikuwera ku mitwalo 2 nga zikola omwezi mulamba so nga ate bozzaako package eyo nga tennaba kuggwako mu kifo kya GB 20 tukuwamu 25. You can Like data bundles zigira ku Like at Like minutes ez'obwereere okutali komo kati nosobola okugenda ku mutimbagano ba internet n'okuba amasimu okuva ku Like line okudda ku Like endala. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa ebisinga okubeera ba customer care ku +25 726 10 okuva ku 10 kutu emirala so nga ate 10 osobola okugikuba ku bwereere okuva ku line yo eya Like. Like Mobile Uganda ekolebwa Uganda ekolera wansi wa Uganda Communications Commission bagamba nti Like Uganda connect your world www.likamobile.ug ojja kuba obafuna bulungi. Fena tukosebwa akafuba n'akawuka akaleeta mu Kenya kino tekiriiko busobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu basanga emiziziko mu kukeberebwa n'okujjanjabibwa era n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okuyisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna abantu 5 ku buli 100 kwabo abalina obulema be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo okukeberebwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu tokkiriza bulema kukusigaza mabega. Funa empereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mu Kenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi okumanya ebisingawo ku birabo ekitongole ky'ebyobulamu ku noti 8 noti 1066 noti 8 noti 1066 obubaka buno bukutusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership era ojja kuba omanya ebisingawo. Genda ku Forest Resort Resowumule buli lunaku lwakutaano nga luno balina live band ekuba yatandise dda ate gye bujja waliwo omuyimbi ow'enjawulo agenda okusanyusa abantu. Kifo kirungi kigazi kiweweevu kikakkamu kisirifu bulungi ogane nga ogenze kuwummuza birowoozo. Balina cottages oba ennyumba ze bazimba eziri mu kibira n'ogenda n'osulako mu kibira ng'olina omukyala ne mubeerako mu kibira ne mulowooza ku future yammwe n'abaana muli bemuwummuza ku bonga ate nawe omuntu omu ogenda kunobeereyo n'obuwummulamuuko bafumba emmere ennungi yawano n'eyebweru balina swimming pool nnungi children's park aweeri abaana gye bazannyira ne bw'oba oyagala kutegekerawo omukolo gwa ngeri yonna genda bugenzi ku Forest Resort Reza obulamu bugenda kunyuma onyumirwe omukolo gwo. Genda ku www.forestescaperesort.com www.forestescaperesort.com obukinge n'okulaba ebigenda mu maaso mu kifo ekyo. Basangibwa Lweza nga ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga gaazi ngodde kajjansi bakubire ku ssimu eri noti 7 noti 8 5 21 995 oba noti 7 7 8 3 3 4 4 86
awo nno ojja kumanya ebisingawo. Njagala kujjukiza ne bannaffe abakugu mu kuteekateeka ebiwandiiko bya visa eza America, Canada, Bungereza, Australia n'ensi za Bulaaya endala zonna bakola ku visa aba JK Visa Experts and Consultants. JK Visa Experts and Consultants bakola ku visa z'emirimu, obutuuze, okulambula, okusoma n'empapula z'okufuna obutuuze mu nsi ezo bazikola nnyo. JK Visa Experts tewali visa ebalema kufuna. Basangibwa Ndejje Namasuba ku masitowa ku Edi Petrol Station. Esimu bakubiri ku noti 772 563 773 oba noti 7 noti 9 nkaaga 74 noti n'emu noti 772 56 37 noti ne 3 kwatagana nabo abo bajja kukufunira visa ogende bweru gyoyagala. Musawo Sazi mukama wange, obulwadde bwa depression, bipolar n'endwadde z'obwonge endala zijjanjabwa ne ziwona? Endwadde zino zijjanjabirwa ddala ne ziwona. Ensonga lwaki weetuli bwe tuba twogera ku ndwadde ya depression eddagala gyeriri nga amakerenda ga antidepressants esanga nga bannaffe tebakimanyi naye nga eddagala likola ki? Gyeriri. Naye ate ekirungi nti obulwadde buno busobola n'okujjanjabwa mu ngeri ennyangu ng'eya counseling, okubuulirira n'okubudaabuda oba okubudaabudibwa. Abantu nasobola okukola ki? Okubeera nga abudaabudibwa ate naddamu n'atereera. Era teturekomendinga ddagala okugyako nga kikoze eki? Nga kisusse nnyo. Bwe kiba nga kiyitiridde nnyo omuntu wetugamba nti akole ki? Agende ku ddagala, okugeza singa tumusanga nga agenda kwetta oyo tugamba tasooka kola ki? Tasooka kuyita mu kubudaabudibwa, agende ku ddagala direct. Bw'amala okufuna eddagala ate tumukomyewo ali abukole ki? Abudaabudibwe. Kubanga eddagala lino oluusi terigendera ddala ku kikolo kyaleeta bulwadde naye embeera yavaako obuzibu. Osobola okubeera ate ng'okola ki? Ozuula ki ekyabuleeta ate n'okuyamba n'okola okusalawo n'okufuna solutions ezigonjoola ebizibu ebyo byabuleeta n'osobola okubeera ate ng'oddamu okukola ki? Okuwona. So kyebaga nti abasawo abajjanjaba bagenda bakita diagnosis n'anoonya ensibuko y'obulwadde eri ludda wanajjawo ekikolo ekyaleeta obuzibu n'alyoka atereeza obulamu. Exactly. So diagnosis tugikola tuzuula nti kati buno obulwadde bwe buti era kino kyekyakola ki? Kyekyabeerawo either nebeera trigger oba emmanduso. Nozuula emmanduso kiki ekyaleeta obulwadde buno okubeera nga bukoze eki? Bulijjukira twagambye nti endwadde ez'obwongo zisobola okubeera nga ddala ziva mu musaayi. Kaakati wano tukebera zitambulira mu family. Osobola okubeera ng'oli mulamu naye nga mu musaayi mwekali paka lwabaawo ekintu ekikola ki? Ekikabandula. Ekituukako ne kikabandula nebeera emmanduso. Kati bwe tuba tukebera ddala emmanduso ki? Yakola ki? Yavaako. So omusawo n'akuyambako okudiringa n'emmanduso eyo n'obubonero bwonna bw'obadde ofunye ate okusobola okubeera ng'okola ki? Ng'otereera. Eddagala gyeriri bannaffe bateekwa kimanya nti mu malwaliro eddagala likola ki? Gyeriri. Naye n'ebitongole nga Strong Minds weetuli tuzze okuyambira ddala omuntu wansi ddala kuba ffe tutuukira ddala ku muntu omuntu wa bulijjo. Era tukozesa modo ennyangu ennyo gye tuyita interpersonal psychotherapy for groups. Group eno tukola group ya counseling katukiyite bwe tutyo. Group ya counseling oba group ey'okwebudaabuda. Group eyo n'ogisangamu abantu abalina obulwadde obwannyiike. Naye ng'ate balina n'ebizibu oba emmanduso ziri ze twogeddeko ez'abalina okufuna ennyiike nga bafaanagana. Emmanduso ezo ziringa nnya. Esookerwako kwe kufiirwa omuntu nga badde wa mugaso ddala. Kati omuntu bw'afiirwa ayita mu kukungubaga. Okukungubaga okwo bw'otakuyitamu bulungi kukuleetera ennyiike. Mu luzungu kye bayita unresolved grief. Waliwo emitendera omuntu gy'ayitamu ng'akungubaga. Mwezi gumu, myezi 5, mwaka. Actually omuntu kasita akungubaga n'aweza emyezi 6 akyali mu kukungubaga. Obusawo tugamba oyo aba ate alwadde. Kungubaga kasita kuyita mu myezi 6 nga tonnatereera. Myezi 6 okyakaaba. Obu
awo bulwadde oba weetaaga okukola ki oba weetaaga okulaba omusawo so ekyo kyekisookerwako ekyokubiri zenkyukakyuka mu bulamu nakugambye nga covid bwe yajja covid yajja n'akuba buli omu abalina bizinensi nezikola ki neziyulika ababadde emirimu ne giggwawo so enkyukakyuka ezo zireetera ddala ennyiike omuntu wisanga nga alwadde ennyiike olw'okuba nga obulamu bukoze etabuse ekyokusatu kwe kubeera ng'ofuna obutakkanya n'omuntu nga mubadde mukwatagana bulungi oba mu maka asobola okuba mu maka mwami mukyala asobola kuba muganda wo asobola okuba mukwano gwo abakyala waliwo bannyo bensanze nga nnyiike emukubye ennyo abawala abo yalina mukwano gwe ate kati omwami we yaganzizza ki omulala yaganzizza mukwano gwe nosanga ennyiike ekoze nekimwabya kimwabya so okufuna obutakkanya n'omuntu gwe mubadde mukwatagana obulungi kireetera ddala embeera ey'ennyiike oba kifuuka emmanduso nekigimasula nereeta nnyiike nebijjirako oluusi nejja newesanga obubonero bwonna bukujjudde so ekyokusatu kibadde kyakusatu ekyokuna kwe kwesanga ate ng'omuntu asosolebwa oba nga yeesosola waliwo abantu nga ye tamanyi kukola mikwano tamanyi kukwatagana n'abantu so bw'abeera nga buli kaseera yeeyawudde abeera yekka kisobola okumutrigalinga mu nnyiike ate abamu olunsi abeera nga asosolebwa nga gwe buliwodda tebakwagala buwodda bakusosola buwodda bakola bwe bati ekyo nakyo kireetera ddala ki ennyiike ate waliwo oli nga yokuba obutaba nnyo mu bantu ate nga kyekimuwa emirembe abo gye bali nga personality bwatyo naye era oyo omuntu era osanga nga alinayo abantu oluusi nga famire waka nti nze njagala kuba nabaana mbere ne mukyala wange n'abaana wewali essanyu lyange personality ye si yabana kubeera nga wabantu nnyo naye abaana emikwano gye newankubadde baba batono kituufu naye kati ono gwe tuyita social deficit abeera nga ye tayagala talina mikwano talina bantu abeera mu kaseera yeekubagiza ali yekka obulunsi nga naye bali abalala bakola ki bamusosola olw'embeera ezimu oba olunsi lwebyo byayitamu ampuliriza katuumulemu bwe tukomawo tugenda kwogera ku kigambo era tuli ku nnyiike ngoye nti endwadde z'obwongo zonna tuzitambulizamu ne depression naye asobola okugondi bipolar asobola okujjanjabwa n'okwogera obwogezi nga tafunye makerenda naye bipolar era naye ajjanjabibwamu ne counseling naye ebiseera ebisinga nga batugamba kiba nga kisusse agenda kuddagala natandika amakerenda n'ebiringa ebyo katukomewo tugenda kusimbulirawo tovaawo songa nno zino nkulu nnyo oli ku Manduso ampuliriza oli ku Manduso dakika tusigazza 8 tuyingire essaawa 2 ezekiro ky'olunaku olwaleero okujjukiza Ryan Air Cargo bakugu mu kukutikkira emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai ejja group eginese kinomu bakozesa nnyonyo okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwonga kwose okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi balina n'abakuvunira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eryo gweyagala okugulako ebintu kati nno gwe omusuubuzi beeyo n'onyumirwa empeereza yaabwe tasangika basanga ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa na Bugabo Street essimu k'okuba eri noti 74 noti 152 331 oba noti 762 799 885 kwatagana nabo ojja kulaba ebintu nga byanguwa nnyo ate nga nawe ofuna mu busuubuzi bwo. Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini bakwanjulira estate yaabwe eya Gaana Estate okuva ku milioni 7 kutuuka ku 6 Bokalango milioni 2 kutuuka ku 25 Luwunga milioni 15 kutuuka ku 18 Nkowe milioni 18 kutuuka ku 25 Namusera milioni 3 kutuuka ku 4 Namusera milioni 6 kutuuka ku 4 Kikando milioni 15 kutuuka ku 18 Bombo milioni 15 kutuuka ku 17 Katende milioni 13 kutuuka ku 15 Amasanyalaze n'amazzi webiri ebbeeyi ye yejja mu nsabuyo ate nga n'ekibanja mpola akkirizibwa gende nasana ku masitowa osobola okwekwata poloti yo mu bwangu okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti emu 9 2 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 6 4
ojja kumanya ebisingawo. Njagala kujjukiza nti bannayuganda sabbuuni agenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama gammwe. Sabbuuni ayoza omuti egulidde erinnya ennaku zino ye Jama White Washing Bar Soap. Atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo, alina akawo kalungi ate taggwerera mangu. Jama White Washing Bar Soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino, atagula ssente za nsiko buseko bw'ogerageranya ku bbeeyi endala. Ate sabbuuni gw'olina okunaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo Bathing Soap, ali mu bikanga Lanzo Bubble Blueberry, Lanzo Vanilla Spobelly, Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabbuuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa amaduuka gonna ne supermarket okwetoolera eggwanga. Mugeze kubugeza, tugenda kwejjusa gwekole ekyo ogenda kulaba obulamu nga ate bunyumye mu ngeri esingako okuba ennungi. Bannayuganda tubagamba nti buli kimu katugamba nti fire tukuma akaliro n'okusinga nga bwe twali tukakumye. Uganda Cranes edda mu nsiike nga 15 mwezi guno ogw'e11 South Africa ejja wano tuli Namboole tuddemu nate nga bwe tuzze tubikola ate n'okukirawo wano nno tuwangule guno mupiira. Ffe twagala kugenda mu AFCON 2025 e Morocco. Kati nogenda mu simu yo downloadinga Momo app osobola okufuna tiketi yo ku miwendo egisaliddwako. Oba genda butereevu mu simu yo nyiga *165 *2# *165 funa discount. Tiketi ogifune ku mitwalo 2 Alibad ate mitwalo 2 kitundu ordinary. Tiketi zonna bw'omala okugulaawo weyigirako ebintu bingi omuli ekyokunywa, ojja kutambula ng'onywa kubanga waliwo n'oluguudo lw'entambula eggaali y'omukka lw'ogenda okuwangula. Eggaali y'omukka ejja kusimbulawo mu kibuga ssaawa 7, ssaawa 8, ssaawa 9 ekutwala e Namboole ku bwereere nga gwe oguze buguzi tiketi yo ate ogende nga bakuwa ebyokunywa 2 obulamu bunyume ku siringi 10 zokka. Tugamba nti bw'oba yagala kugula mu cash tiketi esooka ya mitwalo 3, VIP mitwalo 5 ate platinum mitwalo 15. Uganda Cranes Fire, MTN Fire byonna MTN byekutuusaako tugende tuwagire Uganda Cranes. Bwe tuba nga tuli wamu buli kimu twongera kukinyweza. Tuli mu kuwumbawumba musawo nga tusemberera okuwumbawumba. Yes, omwami wa Black City naye yatuusedde bwe tugenda mu ssawo ey'okubiri. Abantu bangi bali eyo n'abantu bebalabako obubonero nga baga nti oba yandibanga yalwala depression oba yandibanga alina bipolar ng'embeera yeeraga naye ng'ate watugende nti omulwadde tasobola kukkiriza nti mulwadde. Kati omuntu atakkiriza nti mulwadde ate nga gwe omulaba alina obubone obulaga nti mulwadde ddala omuyambo ty okumufuna obujjanjabi. Okay, ebiseera ebimu ab'endwadde neyenyiika oba ya depression omuntu asobola okukkiriza nga yeeraba era yeewulira nakkiriza nti muki mulwadde era n'anoonya obujjanjabi. Lwakuba abamu tebakimanyi nti obujjanjabi gye buli. Ne counseling eno gye twogerako oluusi abamu tebakimanyi naye leero tukibagambye era Strong Minds ebatuukirako ddala. Counseling ya bwereere ya Strong Minds. Kati zino endwadde endala tugeze omuntu alina bipolar asobola obutamanya nti akola ki nti mulwadde yalowooza ali mu vibe. Yeeraba agenda kukola bintu by'amaanyi. Ne ziri endwadde nga gye twagambye eyakalogojjo gye tuyita psychosis ne zino zi schizophrenia. Kati oyo omuntu tasobola kukkiriza nti akola ki mulwadde kubanga ye alaba ebintu mwe temubiraba. Ye gyali bibanga ebituufu. Amaloboozi agawulira mwe temugawulira. Ebirooto alina binene mwe temubiraba. Ye yakola ki yabiraba. Kakati kiba kizibu mugamba nti oli mulwadde tugende muki mu ddwaliro. Wabula omuntu oyo weetaaga kumuyiiya tukozese ndowooza kigambo ekyo. Abamu n'omulimbalimba okulaba nga omutuusaawa mu ddwaliro bw'aba nga tali violent. Kati abamu ate atuuka nga ali violent era wakukwasa ki wakukwasa maanyi okumutwala mu ddwaliro afune obujjanjabi. Naye bw'oba eyo ng'olina omuntu wo naddala ku buno obubonero bw'ennyike bwe twogeddeko omuntu oyo aba akyasobola okwogerwako naye. Eno endwadde y'ennyiike n'endwadde nga ez'obunkenke oba gye tuyita anxiety omuntu oba osobola okumubuulira nomuganda omunnange embeera gy'oyitamu osobeddwa weetaaga okukola ki okubudaabudibwa weetaaga obujjanjabi osobola okukola ki omuntu oyo asobola okukkiriza n'omurifalinga n'asobola okujja n'afuna obujjanjabi. Kakati bano abatasoboka atakkiriza ye either ogenda mukozesa amaanyi ago oba okulaba nga ate limbalimba ku kintu okulaba engeri gy'omutuusaayo mu ddwaliro. Abamu batunulira endwadde zino nga depression baga nti
ebyo bya bulijjo stress kajja kunkubamu kajja kugenda lwaki kikulu nnyo okufuna obujjanjabi? Kikulu nnyo okufuna obujjanjabi kubanga embeera eno ze tulaba nti kya bulijjo kijja kugenda. Jjukira nakugambye kasita zisukka weeks 2 kiba tikyali kya bulijjo buba bufuuse obulwadde era weetaaga okukola ki? Okujjanjabwa. Naye lwaki? Ekisookera ddala obujjanjabi gye buli osobola okubeera obulungi. Ekyokubiri gwe kyolabanga ekintu ekya bulijjo ekijja okugenda ekijja okuggwaawo ate kisobola okuviiramu obuzibu obulala buki? Bungi. Kyongera kulya. Kyongera kulya. Kibanga abamu ogamba bwenze bwe naafuna kino bwe kiggwaawo nja kubeera bulungi. Naye ebiseera ebisinga tugeze ku musujja bw'olwala omusujja ensiri ezakulumya ekikolebwa ogisaawa teguwona. Oba ekidiba ekyazireeta ne bw'okijjawo teguwona paka ng'ogujjanjabye mu mubiri. Kati ne buno obulwadde bwe bubeera nti waliwo ekizibu ekyabuleeta gweoyinza okuba nga kyotunuliza amaaso naye kati bumaze okukola ki? Okujja emanduso emaze okunasulwa. So weetaaga okubuyambibwa okulaba ng'obuvaamu olyoka odiringa n'embeera ki? Eri. So lwaki obujjanjabi buno bwetaagisa nnyo oba lwaki tukisimbako essira? Kubanga endwadde eno tuzirabye nti ate yeeyongedde nnyo. Kitubadde tutwala ng'ekya bulijjo tukirabye nga kyeyongedde nnyo. Abantu batandika nnyo kati okwetta suicide zeeyongedde. Naye ekirala ennamba zeeyongedde nnyo ez'abantu abakola ki? Abalwadde. Okunoonyereza kulaga abantu millions 14 bannayuganda balwadde. Kitegeeza ki? Tuteekwa okuvaayo tunoonye obuki? Obujjanjabi ate nga ekizimba tekinnaba kukola ki? Kusamba ddagala nga bwe bakola ki? Bwe bagamba. Abamu ne batunulira counseling naga nti counseling tugenda kumpa makerenda just kwogera bwogezi nange bigambo onzikakkanye ddala omponye. Counseling mukulu atya mu mbeera eno? Counseling eno eyambira ddala omuntu ekisooka okwezuula n'okuzuula obuzibu bwe bukola ki? Buli. Era omusawo akuyambako okuzuula engeri gy'osobola okuvuunuka ekintu ekyo. W'ogenda okulwalira nga gwe mu busobozi bwe walemwa. Kaakati omusawo ono akuyambako oba kansala we akuyambako ate okulaba ng'ozuula n'okukola okusalawo okusobola okuyamba ate okuva mu ki? Mu mbeera eyo. No processing ebyo ebintu byonna byobadde okola ki? Zoyitamu ebikusobodde okubeera nga bikuteeka mu mbeera eyo y'okulwala. Waliwo omusawo omuyanga nti buli lw'obeera ngawo ng'okola ebintu ebitajja mu myaka gyo ebintu ebitakujjaamu oba mu sitasiyo baki manya olina ekizibu. Era nanga nti oweekyekinganga nnyo. Ayinza okuba omutuufu kubanga jjukira twagambye nti endwadde zino ez'obwongo otutaka sinakyogerako nezi tuzibalira ku kontinam oba ku kubanga lupimo. Ku lupimo olwo nti ffenna kwe tuli either oli kuwano ku side ey'obulamu nga bw'onooteekako katukigeze tusige ekifaananyi ekyamangu eri awuliriza kuba ffe tuli ba TV tusiga ekifaananyi muntu nga bw'onookwata luula eriko sentimita 12 exactly kati ku end yemu wali 12 teekayo obulwadde ene watandikira ku emu teekayo obulamu kati gwa kalimi kateeka wakati mu 6 nawulyawo kati kaswinginga kadda ng'otambuliraawo kadda eno mu bulamu bwe kadda mu bulwadde kati bw'ogenda eno ennyo mu bulwadde oluusi nga waliwo embeera ebaddewo stress zikubye biki n'ogenda eno mu bulwadde ne bitabuka osobola okulwalira ddala buli omu n'alwala. Kati lwakyagamba nti kasita otandika okweraba nga okola ebitajja mu myaka gyo manya waliwo obuzibu kubanga endwadde ez'obwongo zino tuzikebera okusinziira ku ndowooza yo. Endowooza kasita obanga tokyalowooza bulungi kyekisooka. Ekyokubiri engeri gy'okolamu emirimu kasita obeera nga emirimu gyo tukyabikola bulungi. Ekyokusatu enneeyisaayo kasita neeyisaayo ekyuka ebyo ebisatu kasita tubiraba emirimu gyo tokyagikola bulungi endowooza yo tokyalowooza bulungi enneeyisaayo ekyuse otabuse si bwe wali bwotyo si bwe wali awo nga tumanya olina obuki obulwadde. Era bwe tuba twogera ku bulamu obw'obwongo si kuba nti tolina bulwadde naye ebyo ebisatu kasita biba nga tebiri tumanya nti oyo ki alina ekizibu. Mukwataganye mutya ne gavumenti okulwanyisa embeera eno kubanga baaba bantu bangi ne Strong Minds tulina partnership ne government mu masomero Ministry of Health ne Ministry of Education. So tukola ne ministry ezebbiri
Ministry of Education ne Ministry y'ebyobulamu. Tukola mu malwaliro aga gavumenti ne mu masomero aga gavumenti okugabayo buno obujjanjabi obwennyike. Era olaba Strong Minds yakola nnyo ne Parliament okuteekawo Circular 20. Circular 20 yeragira amasomero gonna okubeera nga gayina obujjanjabi obw'endwadde ez'obwongo oba okuteekawo counseling mu masomero. Ekyo kati weekiri kubadde kufuba kwa Strong Minds. Era tukolagana ne gavumenti okulaba nti kikola ki mu masomero kigendayo buli somero erya gavumenti n'agatali kikuvunaanyizibwako kubeera nga obujjanjabi buno mu somero bwe buli. Ampuliriza nakadde kadduka kati nno gwali eyo pima omuntu gwobeera naye, pima omuntu akuliraanye, naawe weepime gwe nga ggwe okusinza musawo ono omuleseri wa nsonga twogere ku mbeera egenda maaso mu ggwanga kubanga evuddemu ebizibu bingi banyi nga tetumanyi ebibuuzo bingi. WhatsApp kwebiri amasimu gaaka so nga ne mwami Lutaaya ate naye ali wano yatudde dda tugenda kwogera ku kantu ke bayita black acid yatudde dda mpuliriza tusesetula mandusoyo naye nga tuwumbawumba wano waliwo Mr. Nsereko agaye nti nze Mr. Nsereko nina muwala wange yali munene nafuna okutulugunyizibwa wakati yabeeranga abeera mu kwekubagiza kati emyaka giwezenga 8 naye kati mutono nnyo n'ebbeere ku kifuba lyakala alinga kaana kapifo nze Ruth okagaye nze Ruth Salama Munyonyo bwatyo bwagambye onaganze Master Sendege kyewanise mwebale kuweereza omwami omutuufu nnyo ku byayogera nange bankolako kati natereera ennyike yaggwawo ndi bulungi. Richard agaye nti musawo tusaba ku namba yo tulina bingi bye twagala okwogera naawe. Ogenda kuwa namba y'essimu kampulire ku ono ndowooza ng'omu. Wangi? Lameka. Wangi? Webale kuweereza. Essebo. Nze Kalemaluna munakyukakyuka nimba Uganda Media Callers Association. Dr. Mulamusiza naawe okuleta programu eno. Lameka kyembuuza buli muntu yenna kitegeeza mulwadde. Kubanga dokita ku byannyonnyodde kirabika buli muntu mulwadde. Ku kino ky'osembezaayo nti bw'okola emize oba tewazannya n'oba ng'ozannya nnyo batugamba bawanuuza nti omuntu bw'akula adda buto atandika okukola ebyekito. Olwo oba mulwadde ekikibeera ki? N'ekisembayo Lameka nina okulowooza nti subconscious mind ebiseera ebisinga si ebeesinze ku conscious mind n'ogenda bw'otyo nga biri ekutwala ng'olemeddwa okutegeera eno esooka webale kutegeeza. Wangi? Joli? Mami Lameka webale okutuweereza. Essebo. Nkasama dindi eno bikoko omusemba bwe. Mami Lameka nze kankubuulire. Oluusi wafunye embeera y'okwennyamira. Tali muntu kisinze kumenya bulamu nga wagenzemu okwennyamira. Otuuka nga nebyokola tebikyagasa. Bakuwa emmere eyenkana ki gy'osinga okwagala tokyajagala. Musigaye nga mwezi kwetutuulire. Kale tweyanziza CBS. Wangi? Joli? Wangi? Kale ndowooza amasimu kange enenye kangakomyawo kubanga nakadde kagenzi mwami Muhammad yali wano yatudde dda. Musawo tuwumbe ankusiibule. Sebo tujja kumalako zaakannyo. Abatuwuliriza kino kitwandeetaaze endowooza okutwala obujjanjabi bw'endwadde zino gye buli. Tugende tunoonye akola ki abasawo mu bitundu gye tukolera ba VHTs abo abali wansi eyo yogerako naye ojja kusobola okukola ki okufuna okuyambibwa obujjanjabi bujja kutuukako. Naye twagala n'okuyita gavumenti. Tulaba nti obulwadde buno tebufubiddwako nnyo kimala. So tuyita gavumenti okuvaayo ate yongere ki essira ku ndwadde ez'obwongo okubeera nga ate obujjanjabi butuukira ddala ku ki
ku bantu baffe yonna gye bali so ekyo tukiteekako nnyo essira gavumenti tuveeyo twongeremu waliwo agambye nti kiraka ffenna tuli balalu oba ffenna tuli balwadde tuleke kukozesa nnyo kigambo kyakye ffenna tuli balwadde kubanga okusinziira ku bye twogedde nkugambye nga kali kalula kaffe mukajjukira ensonga lwaki tugamba bwe tutyo naye weekebere buno obubonero bw'ennyike bwe twayogeddeku kasita bweba nga ziweze weeks 2 ng'onoonya obuki obuyambi kasita olabanga enkolayo gy'obadde okolamu emirimu gye ekyuse kasita olabanga enneeyisa yekoze eki ekyuse n'endowoozayo ekyuse awo onoonya obuki obuyambi essimu nja kugireka eyiyo yennyini ngenda kubalekera essimu ya Strong Minds osobola okuba n'okola ki n'ofunirawo obujjanjabi eya office bakuwerawo obujjanjabi Strong Minds essimu eri ki Strong Minds 0200 giddemu eri 0200 0 ne 200 92 33 nyaziro 02 00 kyenda mu 2 asatu mu 3 ana Strong Minds bw'okuba ku namba eyo ojja kufuna omusawo ayogereko naawe era akubuulire ekyokola ki ekyokuzaako ate yo wennyini gwe ayogedde nange wano eyange eri 0762 0762 25 25 63 56 ya Dr. Sazi Ronald sanyusa nnyo abatuwuliza okubeera nga ate tuwuliriza nzaba era twongere okubeera nga tufaayo ku bulamu bwaffe obw'ebirowoozo kikulu ddala Katonda kuume neyanziza nja kukuzoola twongere okukubaganya ebirowoozo okwongera okuggula abantu baffe okubazibula amaaso ku mbeera nga bweri ampuliriza musawo Sazi musiibulidde wano naye kagenda awumulasa ng'omukyala ate nzije ne mwami medio ono twogere ku black seed tovaawo black seed twaga nti akasiga k'ebyamagero k'ebyewuunyo magic seed katukomewo ampuliriza Imandu Sokoli dakiika ziri 18 zakakoni zise ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero kukulisayo mu ssaawa esooka njagala kubabuuzaako Dr. Patrick Kibirango, Dr. Nsobya Sam, musawo Sekimpi Lawrence, Dr. Kanyike n'abalala bangi tuko klabu mwenna mbabuuzizaako mwami Sekimpi angambye nti kwali batumbudde bannatuko mwami Sekimpi Lawrence ebuddo ne beera Ssaabakristu mwami Ssentongo mundabire ebuddo mugaye nti tumwagala nnyo nina mwami Lutaaya Muhammedi wa Black Seed nga bwe nakugambye okuva emabega wali nga tusimbula mwami Lutaaya oli kwako kale katukozesaako kanyigeemuko kanemuko tulamuseeko abatuwuliriza ssanyu lingi nnyo okubeera wano akabanga kayiseewoko nnyo bbanga ddene nga tetuddamu kunyumyamu amannya Dr. Muhammad Lutaaya nvudde kampani gye bayita Izewe Black Seed nasalawo okuwangaala ku product eno kuba ebyama byankolera mu bulamu bwange era gwampuliriza ngikozesezza emyaka kati giweze 12 Mukibeera religious bakiyita batya mu Luganda nga tolekerezaamu myaka 8 yesebo myaka 8 wadde toli mulwadde bandi mulwadde oba siri mulwadde tukozesa Black Seed kati gwe weewuunya environment gye tulimu enkoko ze tulya ennyaanya bafuuyira so mutosobola kubeera bubeezaawo n'ogamba nti ndi fine no wetaaga okwetangira ekiri organic nekizaamu omubiri obujja kwerinda sibuti Izewe Black Seed bebaani Izewe Black Seed erinnya eryo Iziwe lyava ku kitange yalinanga business ewandegeyawo actually akatale nga tebannaba kamenya twalinawo edduuka bayita Izewe Groceries olw'okumukwano nnyo gwe nalinawo nekitange nengamba erinnya eryo kandisigazeewo netutandika Izewe Black Seed Black Izewe ye company naye ngaekintu ekiri emabega wakyo ye Black Seed kyeki ekino ensigo ya butonde gwatuwuliriza ensigo eno emaze emyaka 14 ng'eri ku nsi
nze okugatta ebintu byembadde ngatta okumala ebbanga lino lyonna lyembadde nkozesa black seed nze ndowoozaamu nti wandiba nti omusawo yasooka okujjanjaba yajjanjabisa black seed. Lwaki? Ogenda mu Bayibuli Isaiah 28:25 eyo gye bayita black 10. Okay. Abasooka baagikozesa mweri. Kati ate bw'ogenda n'ononya ku Egyptians baagikozesa endwadde zino ez'okufeekera n'olubuto nga nnumizibwa. Oba Misiri. Misiri. Okay. Ate wonoonya endwadde ogambye ez'olubuto naki? Kadi endwadde zino ez'okufeekera okuziira nfeekera endwadde za kiwanga empewo z'empisa kadi nga kano kataimu ke tulimu si kalungi nnyo katawanya nnyo abantu ne ba sickles abaasima actually tunaba kumala tujja kunyumyako ku nsonga y'aba sickles tutegeere muno waliwo leero ku budde bw'okumakya n'onsonyiwa kankakonemu mangu nga tetunaba kweyongerayo nabaddeko n'omwami olwaleero ku makya ku muzikiti ane aina abaana ba sickles betwanyumizaamu boyogera ba sickles kuli kata kitegedde bebani abalina sickle cell so message yamangu okutegeera abantu singa ofuna partner ng'ogenda omuntu gw'ogenda okuwangala naye mu bulamu obwo mbadde nsaba nnyo omuntu mwekebeze. Okay. Ekyo kikulu nnyo naye abantu abasinga tebakifaako. Omwami yanyumizaamu buli kanaku mu ddwaliro balaba abantu nga 5. N'abantu tetubifaako ababulijjo tulowooza biri nnomu naye kiba kikulu nnyo kubanga omwana oyo tebava mu ddwaliro kasita ubanga nga mubiri tegikwatagana so muli bakaria mufumbirigano exactly nebitabuka era gwali eyo ayina omuntu gwonna sawa yonno okuba mwagala kuwongeza nsonga serious nnyo ey'obufumbo mugende babakebereko. Okay. Tomanya nange actually saakebera naye nafunye okutya nengamba bwe naba nze ku mpewo osanga naafuna kakadde n'enkiisaawo so abamu tufa nnyo ku mukenenya litalina sirimu talina nga muyiriba naye ate empewo ebayisawo bikatulaba kanakakuba kubedityo empewo ebayisa bubi nnyo nnyo so ne product yaffe eno ebayambe ya black seed so mwe tuddayo wali eri tubadde tugamba kati waliwo omukyala gwe bayita Cleopatra yalina lulungi wa Egypt. Omukyalo oyo ekyama kiyakozesa nga ku mubiri gwe n'enviiri yalinga black seed okwesiiga n'enviiri zeezo kubanga bizabika bulungi nnyo. Okay. Yakozesa nga black seed era gwalina gugu byonna byenjogera ojja bikeberako genda ku mutimbagano genda ku mutimbagano. Omukyala bamuyitaani Queen Cleopatra Okay. Kati ate waliwo abantu bedda munange waliwo king wali bamuyita Tut. Oyo yafa mwana muto. Abantu bedda yalowooza nti agenda kufa yalina ebintu bye bamuziikanga naye yalowoozanga ajja kubiddamu abikozese mu bulamu obulala. So bano ba archaeologists bagenda mu ttumbu ye gye baali bamuziika bagenda okizuula nti no basangamu akacupa ka black seed Montanae nga kamazeemu emyaka 3. So ensigo erimu properties okuba nti nesobola okukola okwekuuma nga tefunyeeko buzibu. Okay. Kati katuveeyo ku side eyo katudde ku side y'Abasiraamu. Omubaka sallallahu alayhi wasallam mukyala we amuwulira ng'ayogera gagamba ensigo eno mummo mulimu ekijjanjaba endwadde zonna okuggyako kufa. Black seed. Eyo statement nnene ku muntu afumiitiriza. Okay. Batya okukompeyalinga abantu bedda n'abaleero omuntu wedda weyampanga tugambe mu bulameka nga tuli ba neighbor owangamba lino ettaka ndikuwadde kyali kimala owaleero tusobola okumpa ettaka nga tekulindagano tebikola. So abantu bedda era begenderezanga ebigambo byebakozesa ate okwawukanako ku balala ono nabbi yali mutume. Okay. Tayinza kuba yogera ebigambo bya swakaba era musiraamu ampuliriza amanyi omubaka sallallahu alaihi wasallam tayogerangako bya swakaba mu bulamu bwe. So ebigambo okuba nti statement yamuvaamu eyo zinagezaako kugifumiitiriza naye kisoboka kitya bulwadde buno. Era abamu abatukyaliddeko omulundi guli we twakoma okubeera wano tulina akapapula ke twabawa nga kaliko enkozesa y'akantu wano naye akapapula kano twakuŋŋaanya bukuŋŋaanya ne tuteekako ndwadde mwe kennyini abawuliriza
Olumala okutwala product yaffe tuddamu ne tubakubirako era abatuuliriza era mukimanyi etukubuuza akantu kano kakuyisizza katya ogenda okulaba oli agamba kankolera kino ngamba weka tuwekakola netuweka tugattako nzijukirako emabegako wali era wannondekera black seed nali ngenda mu kyalo nenjitwalira mukadde Joyce Wanyana maama nemulekera nakozesaako ali ndibona nga masimu akuba why black seed yagwamu konze wazudde ki nanga nti yalina ekifuba ekirakiira wano mu bulago naga ni black seed yakiwunyeza kunywa black seed era nenkubira mukwano gwange Sandra akuwuliriza nenkubira Sandra nemugamba wayiweereza package wano mukadde Wanyana agyetaaga naye kati ate ye kamuyamba kifuba ekirakiira wano aga nti kati bulamu bwatereera ne body system so ndowooza buli omu kalina bwe kamukolera actually kati wova ku side eyo y'abasiraamu gye njogeddeko tugenda mu pharmaceutical katugire abantu ku basawo kati abatuwuliriza in fact katukomewo tutandikire mu pharmaceutical yes ampulirize mandu sokoli dakiika 29 zokka zetubuzayo kuyingira essaawa essatu ez'ekiro kyaliro twogera ku black seed naye nga nzirayo wa Dr. Muhammad Rutaya njagala kujjukiza Honest Estates Developers Limited basaba okuluda estates zaabwe empya balina gayaza Kiwanda phase 5 Mabombo phase 6 na 7 Kakiri Nampunge balina ati n'ettaka mu estates zaabwe ziri enkadde wakyalyoka ettaka nga ku luguudo lw'e Hoima balina Nasi na Bujjoko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 balina Kakiri Mwera Kakiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje Kakiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawukaziru phase 4 ne Sisa Rutabe Expressway balina na estates na Mugongo muli na Mugongo Sonde ne na Mugongo Misindie Honest Estates Developers Limited batunda n'ennyumba eziwedde estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze enguudo nnungi ate ebyapa bya mayiro emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankesho Building omwaliro ogusooka wesige Honest Estates Developers ku bw'obuweereza obw'amazima essimu kukubiri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti yemu 57 28 73 oli eyo nga wamaliriza emisomo naye nga olina ekirooto kyo okutandika business oba organization naye nga tomanyi ngeri gy'osobola kutandika oli mukuza oba muzadde eri abayizi bo nga olina ebirooto ebitandika business oba organization wandyagadde okuyiga engeri y'okukuŋŋaanyaamu ebyobugagga ebyenjawulo okuleeta ebirowoozo by'omu nkola wegate ku Remy Resource Mobilization Academy oyiga engeri y'okutandikawo business oba organization saba kati okufuuka a Resource Mobilization Academy participant nga osindika okusaba kwo ku email eri applications@remyug.org applications@remyug.org okutendekebwa kugenda kuvanga ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 16 ku Hotel Agenda ekira ku bukadde 2 bwokka 2 millions nga kwotadde n'emmere era n'okusula byonna biri ku bukadde obwo 2 okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 775 42 33 98 oba nooti 75 nooti emu 6 emu 3 nga ziri ne ku WhatsApp ojja kubafuna oba kyalira website yaabwe eri www.remyug.org nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkola za teknologiya ez'enjawulo okukusobozesa gwe kasitoma waffe okwanguyirwa empeereza yaffe bakasitoma baffe bonna bakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga bafuna nshuwa ey'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa batambulira ku visa ya Shenzhen okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge ebituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi ebyenjawulo okusalirwako ku woteeri nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lw'ogula ebintu ku Jumia Sikale esasuliddwako ebitundu 7.5 ku buli 100 ku matendekera ga Unicaf bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma ekya Digital Pod ekisangibwa ku Kingdom Kampala kino kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM card yo
I&M Bank on your side. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10 bwokka bwe buti. Kale nno kwatagana nabo osobola okunyumirwa obulamu. Dr. Muhammad Lutaya, wetubadde twogerera ku black seed wali tubadde tugenda ku pharmaceuticals. Naye nga tugenda eyo kuliko abamu abatategedde bulungi nti womusangibwa. Ya gwatuuliriza tusangibwa e Wandegeya ku katale ku level 2 Wandegeya Market South Wing. Level 2 enamba edduuka 63 batuyita Izewe Black Seed. Olwaliro gwakwesera gugu nyiga Black Seed in Uganda. Nze nsingo actually abantu bandwetinze kuba ngaze asinga okutegera ekintu kino. Yanoonya am the most go bagamba omuntu gwe basinga obonyiga ngononya Black Seed omutuufu. Ojja musanga ku Izewe Black Seed. Kitwasalawo okukola kyokka. Tutubuuza birala black seed just tukola kye bayita value addition. Tuongerezaamu okukola ebintu ebirala nga bizigo enviiri abakyala abasiba ne bakoona emitwe. Black seed. Sandra Watulao. Sandra Watulao. So batoguzaawo era osobola ne ku Jumia by the way. Ku Jumia osobola okugulirako. Enamba y'essimu bakubira kweriwa? Enamba y'essimu eya Airtel eri 0755 373 915. Lwaki togize mu Luganda? Eri noti 75 5 3 73 915. Yeyo. Yes. Tubadde tugenda kuba pharmaceuticals. Tunonye kubasawo gwatuuliriza. Black seed eno kwawukana ku bintu byonna ebyebutonde. Baba pharmaceuticals. Ndoze kyekyo. Dr. Kibirangwe balitegeere nnyo. So ensigo eno yasangibwamu ebirungo 3. Mulimu ekirungo kye bayita thermoquinone. Thermoquinone kyekyo ekirungo ekisangibwa buli ddagala lyonna lyonna lyosangiriri mu katale. Kati ate ekyebbe ekiri ku kirungo kino okifune wali mu mbeera y'obutonde nga tebannaba kukitabulamu kintu kirala kyonna. Kya bbeeyi nnyo. Oli omutonzi yatutabulira nga tetutadde na mu lab. Kitegeeza ebipimo yamanyi ebipimo bye tuteeramu mu mubiri gwe byetaaga. Kati ate awe wagiramu n'okuba nti nno ensigo entuufu era ogijja wa? Ensigo entuufu kisinzira ettaka limulikulidde. Era gwatuuliriza ensigo oyinza zisanga mu katale mweziri n'oba oyagala kuyiga ensigo entuufu tukyalireko waliwo kasampa akali awo ojjako nayo gy'obadde okozesa ogitukuwe n'eno olabe n'ensi oil. Olabe ne oil agivaamu. Oil agivaamu abaira zaabu wa black. Nga olaba zaabu nga black ndoza omulaba watyo wali tosanga nga black seed oil ngalinga olive oil. Abatatuukiridde mbiramuko ebitatuuse bulungi. Kulika bambaga nti bagattamu butto ebyo biba bityate. Because of omuntu agenda nje n'atunulyamu nnyo emiwendo ne quality ennungi nja kugamba ojja gisanga Izewe Black Seed. Kuwezi tukukuse mu kintu kino nkimazeemu emyaka 12. Actually kyava nakuba nti nalina obuzibu bwe nafuna ku health yange. Nalina obulwadde bwe bayita yeast bibeeranga lumu nga lujja ku mubiri kuno. Okozesa eddagala ne wayitawo myezi 6 ne bikomawo. Ate buli okozesa era ennyo eddagala oba olina ebitundu by'omubiri byokola ki byokosa. Kubanga buli gwoba obikoseza kitegeeza mubiri mutandika okuyingiramu obutwa. Kozi bagambye muno gano makerenda g'amaanyi strong drugs. So galekamuuko akantu muli eri. Kati ate wayitawo era ebbanka asobola okutandika okuleetayo complications endala. Kati zira kyenva ngamba gwatuuliriza togamba bugambi nti nze ndi mulamu. Enkoko olumu ze tulya zikulya mu wiki 3. Edda ffe twalyanga enkoko bazibala myezi 3 naye enkoko kati za speed. Ennyanya beera ebikimu kyakufuuyira bukimu ddagala. Kati gwe atuuliriza kiki kyogezezaako embeera okuteekawo okuba nti nno weetangira okuba nti nno mubiri gwo abasirikale bo basobola okulwana. Kati gwe weewuunye okimanyi obeera mu kyalo omuntu w'ekyalo walwala infection
toilet ziddu talwala infection nga toilet ziddugala nnyo gwe Kampala omuyonjo nnyo ogenda yo lumu bwoti ne bitabuka gabedda edda twagenanga mu nnimiro ng'okwata bukwasi kalagala n'ogenda ku mugga gw'amazzi agakulukuta omaze okusaawa okwoye n'otega amazzi ku kalagala n'onywa ne kati mu kibuga n'ogenda oganywe kisoboka because bikimira biyitamu chemicals kati fe ekitutawanya mu Kampala wano lifestyle obulamu bwe tulivingamu tetufuddeeko embeera engeri gye tuwangaaliramu so kati wetuvudde ku kiri ekirungo kye bayita thermoquinone kyekisangibwa ne mu ddagala lyonna ne wano kirimu kya butonde mulimu ekirungo ekirala kye bayita thermohydroquinone kati gwatuuliza gyagamba omukyala gyagamba oyo hydroquinone sigoba kozesa for bleaching kati in wrong percentages abazungu ndo ze bategeera ensigo eno ya bbeeyi bo ne bagitwala mu lab okola ebintu byabwe ebirala ne waliwo embeera ey'obutonde omubiri gwe gyetaaga kati eri mu natural form ne thymo kati kyovula beera omuntu yenna akozesa black seed wa fono abakyala batuuliriza singa bagamba akwatamuko mu kizigo n'aligambye kateeke mu kizigo kyo okakozesa direct kokakuzaayo kokakusoma immediately nekakuzza wolina okubeera kati gwatuuliriza oba okozesa black seed ojja gamuno ayinza okuba anzirugaza no yakuzzaayo gy'olina okubeera kuba amanyi obutonde bwabwekola ki muwatondebwa ojja kugamba kisoboka kitya nze naye nkamwa kwogera ebbanga lintulidde black seed 30% kye bayitambu ebyama bya Katonda naye nze ndowooza ddala kino ekirabo kino ekintu Katonda yakituweereza ffe abantu oba tugambe the wise one okutegeera nti nno otudde properties ezikirimu kuba mulimu vitamin D, C kana akasigo ka bbeeyi nnyo gwatuuliriza mu bintu waliwo ebintu byolina okuteeka mu bulamu bwo kankyusemuko wano kati olwaleero abantu bafe obufuna endwadde naye ng'endwadde eyo oba ogifunye omuntu agamba ngenze mu ddwaliro kibakebeera sikiraba ekigere kizimba buzimbi omukono guzimba buzimbi agamba nkozesezza eddagala sebitegeera omuntu olina okuddayo ku ancient treatments ebyatusookedde abakozesa batya enzijjanjabe yaffe ey'obutonde yedda kati olwaleero eddagala litukolera bulungi nnyo ne waliwo ensi gye tubeeramu waliwo dimension z'abantu ensi tugirimu ne tulimu n'abalala betutalaba so basobola okutwafectinga direct oba indirect kati kyobola osanga nti noyinza okuba obadde kati bagamba nabadde atambula mukuba alina ebintu byamutomedde yazze waka bimutabuseeko naye osobola otya okutegeera ebintu ebyo oweekuuma otya kati olaba kati nga ffe abantu otubanga batuwadde kamula ne bamuteekako ku nnyindo zo wano okuba emyasi kati n'eridda eri ensi endala etubeeramu waliwo ebintu ebibiyisa obubi black seed ono n'ebirala ebisatu oba obitabudde mu black seed eno byanjawulo nnyo gwe kennyini atuwuliriza oba oyagala kutegeera ebintu ebyo funa akaddo gy'otukyalireko bana bafuna no nsimanya nkola mu ofiisi ekigere kizimba tabitegeera omukono ogukola ate munange simanyi kiri mu ofiisi abantu lyakera bukezi kumanya nandiko okufuna those funny complication nebitabuka so ne omuntu oyesiba ku bintu bino ebyasooka ebyajjanjabisanga ojja kulaba nti nno omubiri gusobola okudda obujja wano waliwo Alafat Sebudde ali Luweero aga nti lwaki black seed temumuteeka mu pharmacy nabeera nga zonna gyali nga neruudo basobola okumu accessinga actually mu pharmacies mwali wakuba tezinabeera nnyingi ez'omu Kampala wano mwali oba ogenze kati nga ku pharmacies ewandegeeyo Africa Pharmacy, First Pharmacy ne FM mwali netukyali ku nsonga eyo kubanga tugituusaayo kati oyo kennyini atuwuliriza obadde tetunaba kumutuuseeyo ku pharmacy gy'oliko ekyo walikoze enamba yaffe oba ogifunye era abamu tubateekera ne ku taxi abantu tubateekera ku baasi paka ensonga eyo tunaagitereeza naye nga product yaffe mweri mu pharmacies eri notified by National Drug Authority tuwaliko okweraliikira n'ogenda ku website yaabwe ojja kusangako izewe black seed era yasoma amawulire wiki 3 bawandikako herbal products eziri verified by National Drug Authority era jakalengeramu wali eri izewe black seed nemwali kakati waliwo akapapula akatambulira ku black seed eyo kiri kitebo tumenyeko ku ndwadde zoga nti zino abejjanjabisiza ku black seed bazituwadde kawonya zino kati katukole ku isooka eri gatuzitambuyisi tuzitamu mangu ensonga y'amaanyi etawanya abantu ye ulcers gano gabeera mabwa
gabanga sebusoba tugambe gwatuuliriza avudde ku mubiri gwaffe kati black seed no buli wotandika omukozesa addamu najjanjaba ebisenge ebyo gwatuuliriza wuliriza kino obongo obadde ne ulcers okumala wiki omyezi 6 mwaka ntegeera nti nembeera byenfuna nzibu nnyo naye naawe njagala ojje nguba oyagala kuyambibwa tujja kuŋŋamba nti nno oyagala kukozesaako nnaku 2 jani yaffe gye tutera okukozesa nabetujjanja baffe tetuli bantu bagamba okuwona kuwafuna dozi bintu bya myezi 6 ebicupa byonna otwale ffe tukuwa product nosuka n'ogikozesa wiiki 3 olina okutandika okulaba change so black seed ono kyakola addamu najjanjaba ebisenge ebyo ne biddawo nokendi novira dakudala katira aba ulcers oye ulcers akola amusofu nnyo waliwo abantu abalina sukali diabetes kati waliwo system mubiri gyaffe mulimu ekintu kye bayita beta cells zezigamba akalulu ntino kubaki akalulu mukuba pancreas mukuba insulin kati waliwo time wotuka ubanga ng'olina sukali mu glucose level ziri waggulu nga tekakyasobola kukola emirimu gyako kati black seed ono otandika omukozesa atandika okugamba body systems sebo tereza okole emirimu gyo naye kajja neko omuntu alina sukali wiki wakati wa wiki 7 ku wiki 10 ngakozesa buli lunaku black seed kati ebintu ebirala abaana abatuuliza abaana babeereyo balwala ebiguuna ebiguuna bingi fango omungi kati n'ennaku zino waliwo akantu akaze bakayita mpox obwo obuntu obwo wabukuzimbye ku mubiri tonyiga otekako black seed ono omulaba ye kinyini ajja kukinyigira ajjeko ne scars kyovola n'omuntu alina ensundo yayo omulundi guli nakulaga mukadde wange alina ensundo kulisa era alituuliriza kati wano maama nkwagala nnyo yes yalina ensundo kulisa wano gwosigala osigako kati most especially zino ensigo ezibeera nga zirimu amazzi osiga busizo enokera ku makya akavuddewo abasala ebirevu ne babutuka muno mu bbali kati abakyala ababeera bafuna infection kati olaba kana kantu kogamba kokozesa ka pocket size black seed ono okumanya byaweewuunyo kati olaba oba omukyala ng'olina infection buli wokasiiga wansi mu kifo kye ekyekyama kwongera kakubalagala kaba kakugamba oli mulwadde kankujjanjabe ko kennyini osigala okasiiga tolina kyowulidde kekakuwulira mbaoteredde era tubeera nnyo mu masomero abaana abawala ab'amasomero babukozesa nnyo kati ng'essomero erya hillside n'alya nabisunsa tutambula nnyo ku vidizi z'abantu era bagula nnyo buno bu pocket size ekikakuluma pocket size otambula nakusaawa byonna n'oba olwadde erinnyo okateeka mu kamuuti n'okanyumunguza kumala ddakiika 4 tekaziba kituli njagala gwampuliriza ompulire bulungi kajjawo the uncomfort n'okulumizibwa obwo naye ate n'ekirala abantu bakozesa nnyo dental floss mulungi buno obuwuzi okutere naye buli tubukozesa ennyo bumanyi okukozesa okukosa ku gums zizibu n'obeera enkya n'okeera nga tosobola nakugaaya naye oba olina ka black seed ko okateeka mu kamwa n'obeera nga okanyumunguza ng'omaze okugikozesa ka floss ako noterera enkeera n'endwadde endala nnyingi akadde kadduka bawe namba y'essimu gibongere enamba y'essimu abagala okukubira nemekubatimawa omulundi guno ndozange kambawene ku MTN MTN eri noti 781 637 jedemu noti 781 637 ani agikwata gwe oba Sandra yagikwata jedemu ogisome noti 781 637 ate gwe gikwata yeriwa gyenkwata noti 72 83 noti 7 noti 2 eri kiddemu ogisome noti 7 noti 2 83 57 8 noti 7 noti 2 83 57 8 ampuliza katumbule mutukomawo gatukusiibula n'ekigambo ekisembayo ampuliriza Emmanuel Sokoli Dr. Muhammad Rutaya tumbewumbe dakika tusigaza ziringa 4 tugende gwatuuliriza waliwo ekintu ekitawanya nnyo abantu kankikoneko waliwo ekintu kye bayita autoimmune gwali eyo wali ofunyeeko akabwa ku mubiri gwo mufo ky'okuba nti kagenda kawongera kugejja buli kwongera okugejja
omubiri gwo guba gwekanze oba gumanyi muno white blood cells zirowooza nti ofunye omulabe kati mu kwekuuma keesanga kakola ki kagejja bugezi kagaziwa kati ebiseera ebisinga abantu nfunye nnyo ba patients ekintu ekyo nakiyigira kwani emyaka 2 mabega waliwo omwami yali ava mu America n'atusanga erugogaawo nga tuli mu Moleso wano Wumasho n'akwata eccupa yaffe najja nayagala okugitwala ne mungamba omuntu ajja ogula eccupa ennene either ayina kyamanyi oba ina kinsobola omuyigako nangamba nalwala ekirwadde kye bayita autoimmune nafuna enkovu ku mukono ng'egejja bugezi naye waliwo omuntu eyambulya ku black seed nga nkozesezza eddagala lyonna so black seed ekyakola addamu n'atereza sisitimu y'obupya kukola mirimu gyayo waliwo n'abawala abawumula amatu ne gageje ne gakola babiyitanga bindazi ne kugejja bazita kati keloids kati kino black seed ekyakola ku bantu ashrinkinga enkovu webanga esusse nnyo nnene eshrinkinga ate ebiseera ebisinga mubeeramu obutu bayita ekogga abeera ekogga mubeeramu obutu bayita tumors buba bwezaala buba mutations nga kazaala nga kagenda kakola ki egenda egejja kati black seed kyakola asooka na stoppinga gye bayita mutation okuzaala okwo kati wemala okustopinga netandika okwagala okugirya etandika okugirya kyova olabera n'abalwadde abantu abalina complications ez'amaanyi abalina tumors ezibeera zizaala nnyo kati nga cancer black seed ono asobola okubayambako okubamu nakendeeza tumors ezo n'okuba nga etandika okuba ozirya kati n'oyo abeera eyo nga bafuna piles ozimanyi zino ez'omukabiina bagamba emmeeme efuluma kati ofuna kano akantu ka pocket size okanyiga wali eri munda n'owulya nga kalinga akayingidde namu n'osigako ne wali eri wabeerawo n'obusunda okanyiga munda n'owulya nga kayingiddemu ka black seed kano ka black seed akatuufu oyokolamu n'obufuna black seed omutuufu ojja kwesanga nti endwadde ezisinga ozeekuumye actually nga nabagambye nze kamwa kwogera maze emyaka 8 nga siwumuza buli kana kumukozesa black seed ate n'ekirala obona okozesa ekintu kino kifunemu obulungi tokozesa ng'ojeja noza kyekigambo obulungi kukozesa n'ogamba akamale gamala musawo Muhammad atukubye ekiboozi n'agamba oba okozesa black seed actually era mpuliriza ngamba nnyo n'abo abasiraamu nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam mu bulamu bwe ffenna tukimanyi tayogerangako bya swakaba kati gwe kennyini oba tokkiriza kitegeeza gwe olina by'omanyi by'ataatubuulira naye oba okkiriza nti no buli kye yayogeranga bwali bubaka kkiriza nti nno kozesa black seed osirike nga tojeeja ogambye gondi ono Cleopatra yali wansi ki Egypt the queen of wano botekamo Queen Cleopatra and black seed bakuletera black cumin oil ne bakuwa wanakala Cleopatra's miracle oil actually nga wokigambye ensigo it is a miracle plant nange 30% simanyi kirimu gwofuna nga obulwadde bwonna obukulemeseza ne pharmaceutical eddagala nga liganyi tandika okunywa black seed era nze kennyini naawe oba ogugulinza ojja kulaba onyiga mu Google onyiga Lutaya finds fortune with black seed monitor yannoonya nenkolaka guli radio so nembanyumizamu ku mboozi engeri gye natandika okukozesa black seed eddakiika ziweddeyo abantu balina namba z'essimu nkute gwatuuliriza enamba yaffe y'essimu eri ya Airtel eri 0755 37 39 15 kanjidde mu 0755 37 39 15 ya MTN eri 0781 nkaaga emirundi 2 37 jiddemu 0781 nkaaga emirundi 2 37 kozikana akatalekeka atuwuliriza eyo nga tutegeddemu n'ensigo eno ya byafaayo emaze wekyokola oba okutandisa okukola tolinda bulwadde yo kyekola wetuuka mubiri bwo ekola kye bayita body correction ezza omubiri obujja kujja kwesanga mugongo gubaddeko kuluma gwe gumisiza ogenda okulaba kintu kiteera kati nga maama watugambye maama yali amukozesa kungulu n'agamba alina akantu akamuluma okusiwa mu bulago natandika omukozesa munda actually era muntu weyo alina omuntu nga mukadde abali mu kyalo eyo mugongo gumuluma nakanyama oyidde muliro
black seed yagenda okukolera black seed oil. Omusiga kungulu ne mu nnyindo oteekamu sinuses, abayina basaze ebirevu, ebigere biwunya, enkwawa ezibanga omuntu ayinanya akavubuka nga awunya nnyo enkwawa, asiiga munda mu nkwawa, wansi w'amaaso wano waba yaguba wansi nga waddugavu. So monywe weesiige owone. Weesiige. Information ate ku internet kweri. N'ensigo munange si yakwogerera bingi. Nawe kenyini alina Google osobola okugibuuza okakase ddala emboozi gye tubali tunyumya. Toyanziza nnyo. Nkusiibudde. Batulabire Sandra Mundabire. Sandra wamukulabire. Kale. Ampuliriza program bwete bwetambudde. Olivia kwagala maze okutuuka wano. Katuwa amawulire mu lulimi Oluganda. Katonda bakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale.